Honorable Kabanda, this should be a lesson. You a houseboy of a biological son. Genome was a biological son to the president. There's a very big difference. However much you have a diploma and a certificate in Karimwez, you have a certificate 1 in Karimwez, you have a baptism certificate, you don't have any qualification that you went in class and you are qualified. You have a mature entry certificate. So stop masquerading everywhere. You are a very local man. Your wars, Kabanda, you are surrounded with wars. Even in Piero, if to vote, you cannot get 6 votes. As a friend, I have to tell you, stay it up. This is a sign that President Museveni knows you than other people. You are going to be dumped. Even MK will dump you. This is the 3rd time they are dumping you on the list of cabinet. And don't even tell people that I'm attacking you because of Mongi. I'm not attacking you. I'm telling you the truth. You are a houseboy at home. You are not a son of a biological father. Then you should keep quiet and you watch how the world is wandered. Kabanda, stop masquerading. The problem I'm using a language you cannot understand. Now Namere is a minister. Iwe gambura. Gamba nti kitokotanga sisanikire munange Honorable David Kabanda. Ndowooza y'omu ku abo abantu gwe basuubira nti list weenagendera okufuluma nga naye kwali nti either anaabeera mu cabinet ministers oba state ministers naye bambi list yagenza okufuluma nga taliiko. Ate no Namere gwe babadde beetwala waneeno ku mikutu nga kwali era nga minisita mulamba. Kakati ono avuddeyo n'amugamba nti munnange genda mpola, ekyo kibeere ekyokuyiga nti oli General Muhoozi Kainerugaba ye mutabani wa president, mwana wa waka, naye gwe eryanyi lyali lisuuse. Nonno abadde n'eryanyi awo ng'ayogeza mangi, naye essaawa ya kakata mawulire genfuna mbu ne ku X agenze na deactivating account ye ng'amanyi abaana bajja musomera. Yabadde amanyi abaana bajja mulumba ate era bandi mulumbye. So kyakoze account ye ku X nasalawo na deactivating. Si byangu naye nga mpolampola ffe tubaawo munange okubanga tugakutuusaako gonna gatambula. Abantu bakyeyongera okubanga bakuba tooki engeri President Museveni gye yalonzeemu ba ministers bano. Ekintu ekisinze okubanga kinyiza Abannayuganda, abantu balinga 3-2, kwe kuli Sanjatana, kwe kuli Dr. Lawrence ono abadde agondi wa Victoria University, kwe kuli omuntu omulala ani awo. Abantu balinga 3-4 abantu gye basinze okubanga batunuulira okubanga yabakutte n'abawo bwa minisita ng'abaana Bannayuganda bakyali waneeno. Wallahi President Idi Amin wandibaddewo nolaba ebintu bye walwanirira nga bifa ttogge. May your soul rest in peace. Naye wali w'amaanyi. Mwami Museveni kino ky'okoze ekyokukwata omuyindi n'omuwa obwa minisita mu ggwanga Uganda okwo kubeera kuyisamu Bannayuganda maaso, kubamanyiira, kubasekeeterera, kubalaga nti tebalina kye basobola, n'okwata omuyindi ate ajja ategeerere Bannayuganda mu ggwanga lyabwe ng'olinga agamba mbu tewali Munnayuganda asobola kubanga addukanya bya busuubuzi n'amakolero. Ne bw'onaakola otya Mwami Museveni abo abayindi nkimanyi wamuwadde obwa minisita ng'olowooza mbu ajja kutumbula ebya trade, ngeyongera okutegeeza abo beefaako boka bali selfish. Era wakikoze kusika ba foreigners abayindi bajje ba investing mu ggwanga Uganda naye otuleetera bizibu. Abo abantu babbi, abo abantu beefaako bokka, abo abantu tebalitwagala ffe nga abaddugavu. Gwe tobabeeranga mu ffe tubabeera back and juice, balina omutima omubi, basika bazza waabwe. Nze nkubuulidde alina kiramulekerawo tumanyiira. Tosobola genda mu buyindi n'osangayo minisita nga Munnayuganda. Nammwe ebintu bino mukuze mu myaka naye twasi temusobola bitegeera. Oyagala kuŋŋamba mu Uganda yonna temuli minisita asobola kuddukanya bya busuubuzi n'amakolero? Oyo omuyindi anaasobola okuddukanya ebyobusuubuzi ebiri eyo mu Masaka wansi, ebyemmwanyi, ebyobulimi anaasobola? Bannange mutugjeeko akanyaaga n'okwegulaagulamu abo abasajja. Musire mugamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mbu abeera nnyo Mbazungu.
kakati tukimanyi bulungi nnyo ekyo wakikoze ng'oyagala kusika bayindi bajje ba investing mu ggwanga naye banaku baavu. Omuyindi ye muntu atereka ssente ne zivunda n'agenda ekyemisana n'alya akagaati n'anywawo n'otutatu kalata. Abo be mutuleetera be mutusembereza ku kye baakola Kampala omukadde ne bamuddiza. Mwami Museveni kati awo we mutuuse okustandinga solo olw'okuba obuyambi bwakendeera mu bazungu. His Excellency ali eyo abutemako omu ku omu. Temukyafuna ssente za jjenjeero lukubba komeka musembeza abayindi naye muswadde abo musembeza z'abanaku nnyo. Ekyennaku mwe mugenda neffe be mugenda okulekawo abantu abo kye baakola. Idi Amin agenda abagobe teyali musiru lwakuba kati mwe mwegulagula nnyo buli ssaawa musembeza abo abantu naye kaba kamanyiiro nga tuzze mazima kano kabeera kamanyiiro. Mwami Museveni olina okukomya okuyisa mu bannayuganda amaaso. Tosobola kuŋŋamba nti bannayuganda baweerera abaana baabwe basome ebyobusuubuzi gwate n'okwata omuyindi avudde eri mayiro emitwalo 2 n'omuleeta mbu ategerere bannayuganda. Oyo atamanyi nti ne muwogo bamutunda ku international market, emmwanyi baziteeka ku international market. Yamanyi kimukola bu shops buno obwa cakala ebyo ebyekisiru. Mwami Museveni olina okuwa bannayuganda ekitiibwa nga bwe bakikuwadde. Tosobola kuŋŋamba mu miliyoni 45 temusobola kuva musajja muggumivu yasoma bitabo asobola kubeera minisita. Abalala bonna tutukulinaako buzibu naye ate kano kabeera kamanyiiro kiba kisusse bannange tubalemu ku magezi. Tubalemu ku magezi. Olunaku lw'olikimanyi tosobola kugenda buyindi n'osangayo yadde MP yadde chairman yadde akulira abalema nga munnayuganda. Naffe mutulekere sovereignty yaffe nga bwe mwakera ku makya ne muyisa etteeka. Mutulekere sovereignty y'eggwanga mwakera ku makya ne muyisa etteeka mbu sovereignty Uganda sovereignty nga mukyaleeta abayindi batufuge. Nange okubanga nkuwa endowooza z'abantu kuwulira bitya we bafiiringa nete we bawulira naddala ku kabineti eno lisiti eyafulumye. Olumu mbeerawo nga mpulira njagala sirika naye omumwa gugaana. Banange ono ye minisita waffe owa internal affairs omujja. Just kambabuulyeko obuwulizi kuzimu kuloolozize obuvunaanyizibwa bwe. Obusooka yasalawo ani alina okubeera omunnayuganda n'atalina kubeera. Yasalawo ani alina okufuna national ID, kufuna passport. Yasalawo in general ani alina okubeera omunnayuganda. Ya verifying zonna non-government organizations ezini mu Uganda. Is the one who is in charge of regulating them. Era ono gwe mulaba wano gwe batobadde minisita waffe yali responsible ku security yammwe abannayuganda internally. Era yasalawo okukuuma emirembe n'obutebenkevu. Yali responsible okumaintaininga peace mu nsi yammwe Uganda. Omwami ono yasalawo ani mugenyi ani akyala mu Uganda ani atakyala ani afuna visa ani atafuna. Era yasalawo kuba immigrants oyagala kusengukira mu Uganda oyagala kujja mu Uganda oyagala kufuna butuuze mu Uganda yasalawo yasalawo ku buli kika kya refugee ajja mu Uganda. Refugee yenna ali mu Uganda yabaliko yali responsible for them. N'ebirala bingi nnyo ojja kgenda nawe ofuna obudde okole research ku buvunaanyizibwa bwa Minister of Internal Affairs. Tumuyozaayoza minisita waffe atake sinajjo kyengamba sinanyo kyamaanyi kyengamba ggwanga naye nga era tubadde tukyaliyawo netamale mirundi junior nawe nezimuleeta omanye ebibye akuwaana nga kasente weekali ate katakaliwo n'akukuba kakati agambye nti eno government eri useless. You have 600 RDCs. You have 530 MPs. Mugwanga ki? Nga Tanzania esinga Uganda ne Kenya terina abantu bwe bati. Parliament mujisala sente. Sente zisuse mu parliament. Ono ne bamuwa 6, ono ne bamuwa 7. Fe tubadde nga tubiwulira.
okuyisa obuyise etteeka mbu ababaka bamala kubagula kati ababaka bafuka bamalaya are they prostitutes to pass a law in parliament MPs are paid. What is the importance of NRM as a party if you have to pay your MPs to do what the party wants? Kati NRM teina makulu tufuna tuyina ebiteeka ebitategerekeka kwa yo mubaka amanyi buli teeka lyayisa oba lyakisi is paid. Tewali yonsi bantu gye babasasula kuyisa mateeka. Omulimo gw'omubaka is to pass laws, but these ones are first paid. Kwegamba okola omulimo gwo bakusasula seriously. Parliament yeetaaga okuddamu ekyosibwe abantu bategeere lwaki bali mu parliament. Parliament has become a den of thieves. I'm sorry to say. Parliament yafuuka kiddukiro ky'ababbi. Era wanonga wakubya akalulu mu Uganda nti parliament tugijjewo. Not a referendum. Abanonga bagamba tugijjewo. Parliament teina kyetuyambye. Parliament ya Uganda, it is useless. There's nothing they are doing. Kulya sente, kusasula mabanja gaabwe for 5 years and they go. Bali ombasasula mabanja. Bagenze damba manerenda kati. Buli mbaka kati yagenze manerenda kwewola. Tosobola kubana babaka be babanja. You can't have MPs nga bayina amabanja and you think they are going to work. Parliament mujitwale Mbuya mu barracks. Let that building be shifted to Mbuya. General Moz kwata bukwasi parliament ojitwale Mbuya mu barracks. Nga buli mubita fuluma. Yes. Katuli Bank of Uganda mbu bajiba. Waliwo ebintu byempulira mu ggwanga lino and I feel like Obama wanga amalabwe gawulira gatugamba like when other countries hear what is happening in Uganda oba batusekerera. How do you have a story nti abantu balumba Bank of Uganda ne bajiba? Let us be serious. Let us be serious as a country. We can't have such a headline. The Central Bank of Uganda, the heart of the economy, was robbed. Governor nasigalawo. Governor nasigalawo. N'abakozi ne basigalawo. In other countries wechibaawo governor resigninga. Singa baba Bank of America or Bank of England, the governor would have resigned. Wano mu Uganda abantu balisigninga. Uganda teina resignation. Ye gwanga lyoka. Abantu we batagana ye banange nswadde kanyende. Nze siwuliranga ko mu Uganda nti eriyo minister eyalisigninze. Nno Junior ensonga ze zirimo egumba zayogerako era mu butuufu butunuuliro oyinza okwebuuza Uganda tulagawa awo tuvuddewo. Tukyali ku nsonga ze zimu era nga nkuleetera abantu ab'enjawulo nga buli omu awa endowooza ye ku kabineeti eyafulumiziddwa olunaku olw'eggulo. Ogamba otya mwana wa maama? Kano ka mangu njagala okankwatiremu era tonyiiga. Saagala onyiige, saagala olowooze nti ng'owinze tribal nenjagala tutunule facts. Njagala tulowooze ku kino nga bannayuganda abaagala Uganda era abalowooza ku mulembe ogujja oba balowooza nti Uganda esobola okubeerawo nga gavumenti ya General Museveni evuddewo oba nga ffe tuvuddewo. Kakati olunaku ejjo General Kaguta Museveni yalonze kabineeti ye. Situli against busobozi bw'abantu bano
wabula tubuuza ng'eggwanga lino ebikolebwa bikolebwa ssemateeka agobererwa, kubanga ssemateeka ono gwe twogerako olunaku olwaleero si ffe abaakeera ku makya ne tumubaga. Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu 1995 yatuula ne banne ne babega ssemateeka ono. So kitukakatako nga ffe bannansi okukwata mu ssemateeka ono okujjukiza oba okwebuuza nti kino ekikoleddwa ssemateeka yagamba atya. Kakati kanyangwe kangende ku nsonga. Olunaku lw'ejjo Gen. Yoweri Kaguta Museveni yafulumisa cabinet list ye eya 2026 231. Kitegeeza mu bufunze gavumenti yakoleddwa bwewaawo nga naffe ku ludda olw'opposition tulinda okulaba ani anaalondebwa nga leader of opposition era shadow cabinet egenda kulondebwa etya. Naye katutunulire wano, ngenda kutunulira ebifo biringa 3. Kakati ngenda kusooka ntunuulire ekifo kya Minister of Internal Affairs. Mu ministries zonna mu ggwanga lino, eno ministry ya mugaso nnyo era eri sensitive nnyo. Bw'atannaba kukimanya, Uganda Police Force, Bepo ne Intelligence, Uganda Prisons Service zonna ziri wansi wa Ministry ya Internal Affairs. Ekyokubiri, national citizenship, gwe kyoyinza okuyita sovereignty, gwe kyoyinza okuyita obwannannyini, gwe nga Munnayuganda buli wansi wa mikono gya Ministry. Kitegeeza ndagamuntu, national ID, passport, okibuuza Akina's driving permits zonna gwe kyomanyi ekikwatako nga Munnayuganda befalling under this ministry eya Internal Affairs. Ministry eno ebadde ekulemberwa omukulu General Kayinda Otafiire nga ye cabinet minister wa Internal Affairs. Then abadde amumyuka abadde General David Muhoozi nga ye state minister wa Internal Affairs. Mu baalondeddwa olwaleero akulembera oba state minister wa Internal Affairs ye Dr. Lawrence Muganga, Vice Chancellor Dr. Lawrence Muganga wa Victoria University. Now, Dr. Lawrence Muganga musajja alina expertise oba musajja alina ku bitabo ebiwererako ddala obulungi era asobola okuweereza, ate musajja mukugu mu kitongole ekya ICT, Information Technology. Kakati my worry is Dr. Lawrence Muganga azza kyogera lunye nga ye agamba a holding a passport ya Canada. He is a Canadian citizen. Dr. Lawrence Muganga era azza kyogera he is a born of Rwandese but a Ugandan citizen. Mwana Munyarwanda ni Munnayuganda, which is okay. Then issue one erenti Dr. Lawrence Muganga holding a Canadian passport. Is he a citizen of Canada or not? Dr. Muganga holding a Ugandan passport, yes or not? Sijja kutunula ku espionage gundi ezezamukwatibwako tsimanyi bikoze bita all that sijja kutunula yeyo nze tebinkwatako. Now my issue is ekibuuzo kiri nti Dr. Lawrence Muganga, is he a dual citizen or is not a dual citizen? The answer is yes. Dr. Lawrence Muganga holding a 2 passports. Then bwe tugenda ku ssemateeka waffe, constitution yaffe egamba etya ku dual citizenship? Now njagala ogende otunule mu Uganda Citizenship and Immigration Control Amendment Act eya 2009 egamba etya ku dual citizenship. Please. Persons with the dual citizenship not to hold certain offices of state. Omuntu nga aina passports bbiri tajja kuweebwa buvunaanyizibwa bwa office ezimu ku zi office. Kakati a person who holds the citizenship of another country in addition to the citizenship of Uganda is not qualified to hold any of the offices of state specified in the 5th schedule to this act.
Parliament may by resolution amend the FIFI schedule. A resolution passed under this section shall as soon as possible be published in the Gazette. Termination of citizenship of Uganda for the avoidance of doubt, whereby virtue of the holding of the dual nationality granted under section 19A or 19B, a person holds the citizenship of Uganda in addition to the citizenship of another country, the board may by order deprive that person of the citizenship of Uganda. Kati yasijja gendayo kankwamaawo. Then katutunulire nti offices ki ezi prohibited omuntu okoze holdinga nga alina dual citizenship. Wenjagala tugende. Offices about the Uganda Citizenship and Immigration Control Act, Amendment Act, 5th Schedule 2009. Offices of state which a person holding dual citizenship is not qualified to hold. Esoka ye president. Teri president oba teri muntu enakkirizibwa kubeera president wa ggwanga Uganda nga alina dual citizenship. Kwegamba nti munnansi wa Uganda ate tugeze nga munnansi wa Rwanda tekikkirizibwa, oba munnansi wa Kenya tekikkirizibwa. Vice President, Prime Minister, Cabinet Minister and other ministers, the Inspector General and Deputy Inspector General of Government, technical head of the armed forces, technical heads of branches and the armed forces, commanding officers of armed forces units of at least battalion strength. Neyo nasigenda genda wabula twebuuza nti ekifo ekyaweereddwa Dr. Lawrence Muganga kifoolinga under which doctor? Kitegeeza minister, cabinet minister. Kakati bwe neebuuliza semateeko waffe agobererwa ddi ono si yekka Dr. Muganga, waliwo ne Calvin Echodu yalondeddwa nga state minister wa foreign affairs na holding a dual citizenship. Abagenda okumbuza ku Sanji Tana yalondeddwa nga minister wa trade. Sanji Tana holding a passport emu y'abannansi, is a Ugandan, whether he's an Indian, but he holds a Ugandan passport. Holding a Ugandan passport ne Indian passport. Era bamutadde mu docket wasobola okuweerereza obulungi mu byobusuubuzi. Kakati Dr. Lawrence Muganga musajja mulungi era yandiweereza, naye kiyitiddwa mu mateeka gagobereddwa. Tonyiga wabula mbuulira ddala ekyakoleddwa kiri mu mateeka oba amateeka tetukyagagoberera. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tukakuweera, tujja kubanga tukakutuusaako wonna wooli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tova.